ayinza okujja mu kyalo bwagula n'oba kikokalana biisuubirimiza nibole akuusiza wadde bwatumatuma ng'ali mu kanaana kinana kino kikulokesa ogiire wagula duuma mu kyalo minzaani ye eriwo epimye eyabale eguze epimye kanaana 2 watiika eno mu indasituriya kanaana 3 kweyongere ku 10 anti amaana oweesigwa n'amazima buliikoba nti bw'otunda wala ne bakuwa bw'oba olina esimu yo gwasuubwireku mukubira esimu ono asese odi ebintu bino by'okusuula bizibu aye nga omutegeire tomutegeire kitegeeza toguze ku muntu mulala bukyawo seeka Allah akutere mubaraka yes ani gwananoonya buti kubanga singa oba omufuni omuntu oyo ng'omufuni eiteeka likuba kumukubira simu oyo eriyo ebintu by'obusiraamu nga bizibu kiringa ebintu tunasoma kwano kutapiki y'ebintu ebironda ebyo alokutwa letulonda oyagende mutwalo gaziraaliwo wakola oti abasinga bongi alhamdulillah aje yawayana kupana nali bubi ayi Allah no mbandi yawo yayeleta riziki ageta riziki gafula basabe teba riziki kubanga Allah alagira kujiranga omwaka mulamba bwe watosobola ekyo gibite Allah olakola Allah watosobola okugiranga gibite kusebo obufunze bwabanga tobategeere la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha londa ko kimu ku 2 iwogezi zaako kyenzo okubanga oyo yebali ayoza ojja kutandikira ekimu ku 2 either okugitolamu wagisadaka ampali empera sabi Allah subhanahu wa ta'ala adikuwa ageni bali oligitegeera oba okuliisa mbamulekwa mathalan ekyo nekisinga obulungi kugitola mu maali yo kubanga eyo maali esigala nga tiyo iwe oguze kilo kanaana 2 atuuse naapimya kanaana 3 bw'obanga bano bakayisa kuba oyinza bakuba oti mwire mu minzaani misikini bayinza okuba nga bonna balikola ki nabali kufiirwa obanga bonna bali kufiirwa leetayo ku minzaani eyindi yona ekobe kanaana 3 oba baliwo obusobozi nayo okusatu ekobe kanaana 3 kalaasi kiba kitegeeza nti obuzibu buviire kati emaali eyo ekisinga obulungi kugitoola mu bisaddaake ogiriise abeetaavu aye bw'oba weena ng'olimu etaavu kitegeeza nti awo nga bwe tubona ewa lukutwa esente n'embako by'okulonda singa odiranga omwaka oba ekintu kyonagenda kyolonze n'okiranga omwaka ate tokirangira mu nnumba yo okuba oti wallahi nawandika ekirango nakitimba aye ng'otimbye mu kikomera kyo eiteeka likaba kikitimba ku butale ku misigiti yani public what places eyo neiteeka omwaka bwe gubitawongeza edi yoli edi esente nebatufuuse lido ekirizibwa okulikozesa so nekyo aye singa ebaayo kabiri aida baada sana oluvannyuma lw'omwaka nti bannanze daali dange aye nali dange wakuŋŋanja ku luya ku kyeyo ajja okwira nga bamukoba ati eryo sente balanganga wano bwaida n'akoba ati sente dange yakulaga ebiraga kedide odimuwa werenga babise myaka 3 aye ekyenkoba okudikozesa
olina kulikozesa nga babisemu akamulamu. Ogwo omusomo omukulu kedda gatudde tugusomeseeku kubanga eri ebirondebwa nga bivunda birina amateeka gaabyo. Omuntu olonze kiibo 8 olaba yali kutambula kiibo 9 kyagwa oja alikolera kyona alanga mwaka. Amateeka agafuga okulonda enkoko kuba toli mulunzi wa nkoko oja agikolera ki tudaguletako gwe inshallah omusomo ogwo abantu bategeera amateeka agafuga allokupa. Naam, kale hagi nekyo bwoba n'obwetaavu olija kugikozesa iwe wazza buzibu aye ng'ekisinga bulungi kusaddaaka. Naam, niwe oli kubuuza wano oli. Naam, sheikh.